Program FAYIRO KU MEEZA ku Bukedde TV tukulamusaako nnyo tukwebaza nnyo okugobera programu eno jukwera tujikutuusaako buli lwa Sunday ssaawa 5 ez'ekiro nga gataliiko nfuufu gawedde ate tugiddamu olwokubiri ssaawa 5:15 ez'okumakya. Nze Richard KAYIRA Saalongo. FAYIRO KU MEEZA olwaleero twala tusooke tukulaga ebimu ku bituukiddwako ku FAYIRO ze tuzze tukulaga. FAYIRO emu yakusengula abantu ab'ekamaliba ate endala yeeyo ey'emityana gye twakulaga wiiki nga 2 emabega. FAYIRO eyo ey'okuttibwa kw'omuvuzi wa boda boda ttaka.A yali amanyiddwa nnyo nga Pierre yakwasa kansala w'ekitundu ky'ekivuuvu mu maanyi Francis Nyalwaya, wabula oluvannyuma kansala oyo yayimbulwa n'aggulawo FAYIRO 2 muli ey'okumwonoonera ebintu ate n'okumutiisatiisa okukakkana ng'abakulembeze mu kitundu abawerako bakwatiddwa era balumba ne kkooti nga balaga obutali bumativu abatuuzi bagamba baagala bwenkanya ku kuttibwa kwa ttaka.A ate era baagala na bwenkanya mu FAYIRO ezebbiri Nyalwaya ze yaggulawo. Katusooke tulabe ebituukiddwako oluvannyuma tukutwalete ku FAYIRO endala. Mu wiiki eyo gye tukuba amabega abantu b'emaanyi abalina obutali bumativu bagenze ne baloopera ensonga zino Major General Kasirye Gwanga yawummula. Ensonga zaabwe zino bamusabye aziyingiremu nga baagala balabe nti bafuna obwenkanya. Kansala Francis Nyalwaya bwe yali awo okunnyonnyolako kwe yagamba nti mu butemu obwo beetaaga okwongera okunoonyereza era bwe balina okunoonyerezaako ye ssentebe w'ekyalo eky'emaanyi gwagamba nti alabika alina ky'amanyi. Wabula ssentebe Sande kugambwa twamufunye onaayogerwako era n'agamba nti byonna Nyalwaya byayogera kwekangabiriza yatottodde by'amanyi ku nsonga Nyalwaya zaamulumirizaako. Mpulira oluvuuvuumo ku nfa ya Pierre nga bagamba nti mmotoka yange yawetera mu kifo ekyo awattibwa omwana. Ekintu ekyo ebigambo bino bye ngenda okwogera byonna ngenda byogera nga tebirimu wadde obukuusa bwonna kuba ndi musajja mukristaayo, byonna bya mazima meereere. Emmotoka yange yaweterawo naye ng'erina ensonga lwaki yaweterawo. Abasinga mwenna mumanyi nti buli ku makya mbadde ntwala mukyala wange ku ssomero gy'asomesa Enfumbye. Eggulo limu emmotoka waliwo akatabaawo wamuzeyitiibwa, emmotoka yange yaseererawo era nentuulawo ne tutubiraawo nga mutwala ku ssomero. Ku ssomero nempita abaana awo abaana batabani bamuzeyitiibwa ne bajja bansindike, ne bajja ku nnimbya awo baali balima ne bajja ne basindika emmotoka ne bagijjawo. Enkeera bwe nali muzzaayo nali nnakoze appointment ne muvubuka bamuyita Toofa Kitandwe, muto wange ali awo maanyi tawuni, nga yali ayagala emitwalo 5 gakwewola naye nga ajja kunzirizamu amagoba. Mu kiseera ekyo sente saazirinaawo nali nzitadde mu mirimu emirala naye ne mugamba emitiyana ninayo mukwano gwange bamuyita Emmanuel Balaba, nja kutwalayo enkya ajja kufunira sente ezo. Nti kyanneewuunyisa ssaawa zaali oba mu 6 eyo 7 nga bankubira simu, lwakuba nti omuntu yankubira simu sikyamujjukira. Nangamba kyeya Pierre baamuse, neewuunya nnyo ne mugamba twala eri Pierre nga bamutta batya. Pierre baamuse twakamulaba kati. Ne mbabuuza okuva ku makya Pierre akalabika kati gwe basse ndi baamuse, bamutidde wano bamutidde Enfumbye. Enfumbye sayidi kimbuuza Enfumbye sayidi kibangamba Enfumbye ku kikuba ekyama Enfumbye, kikuba ekyama Enfumbye. Kati luvannyuma nnyo Toofa oyo gwe nali naye addamu akubira simu. Kyeya Pierre bamutidde wali wennyini ku makya nno we twakyukidde. Ne mbuuza gwe yavudde mu mmotoka omulambo wagulabyeko nti gwabadde muzibu gwakulaba, gwabaddemu akantu akaguziyiza naye nga saagulabye naye awo wennyini nyini we twakyukidde we bamusudde. Ssentebe kugambwa agamba nti waliwo ensonga ez'enkukunala ezaalaga nti Nyalwaya alina ky'amanyi ku butemu obwo obwakolwa ku muvuzi wa boda boda ttaka.A era yeewuunya engeri Nyalwaya gye yayimbulwamu n'omuvubuka omulala yali akwatiddwa ate olwo poliisi n'etandika okukwata abantu ye baagamba nti be baamuzaako emisango kyokka nga kugambwa agamba nti abo tebalina musango. President Museveni yayogeranga emabega kaawo nga
tubuuza kawukuumi gwayogera kali mu poliisi nga tetumutegeera naye naffe twamulabye ku luno kubanze emyaka gye nina emyaka 40 sisibwangako guno gwe mulundi gwe nasoose okuyingira mu kkomera ate nno naliyingiddeyo mu kkomera sigaana kuba ekkomera ly'abasajja naye nga ku musango gwe mmanyi naye nayingidde mu musango gwe simanyiiko naaka wadde akakwate bwe kati naye nze newunyiza poliisi yenkwata gyekuttemu embeera omusango guno bakwata bennyini Nyalwaya ne bamutwala ku poliisi ne bamusiba nyamalayo ndowooza wiiki zaali 3 naye teyatwalibwako ku prison teyatwalibwako mu kooti ne bamala ne bamuta Nyalwaya ne bamuta ne tutamanya nasonga ezo bwe bazimaze kyokka ate ng'obukakafu bwaliyo obulaga ni Nyalwaya yatta omwana oyo n'abantu bennyini bwe b'ekitundu nga nabo bamaze dde okukakasa Nyalwaya yatta omwana oyo ni Nyalwaya ne bajja ne bamuta naye ate ekyatumaze enviiri ku mutwe ye Nyalwaya omutwe eyakwatibwa kwe kuyima gyayimye gyali n'atandika okujja ng'akwata abantu b'ekitundu abatalina nsonga yonna Nyalwaya tetugaana yali badde baavunaana nti oba baamukwatira ki yali badde avunaana poliisi naye ate okukwata abantu ab'ekitundu abatalina na nsonga yonna ng'abateeka mu kkomera ate ne poliisi nayo neyenyigira wamu naye ng'ebateeka mu gundi ebatwatutte ku prison babatutte mu kooti bakoze eki bawoza emisango egitaliimu kati nga wano jjo we batutwala ne batuwaabira ekibuli twewuubye ekibuli kumpi emyezi 4 twewuubye ekibuli ffe ffennyini ffe twasabye nga tuwulya tukooye okwewuuba ekibuli tubabuuza tubagamba oba mumaze okunoonyereza mujje mututwale mu kooti mutulage ki kyemusazeewo ekibuli baatukana tusaba emitwalo 2 poliisi y'ekibuli bajje ku kyalo bafune banoonyereze ebintu ekyo balabe twakyewuunya nnyo baatugamba bagenda kujjayo naye twewuunya nnyo bwe bajja baggukira mu nnyumba z'abantu 2 bagenda wa chairman wa firi Misase Kibuule ne bagenda ne wa Musumba Lubega ekintu ekyatumala enviiri ku mutwe abantu 2 abantu abaatugamba nno bagenda kujja banoonyereze n'ebintu bye bajjayo ewaabo tetubimanyi na bimanya okwo kunoonyereza kwabwe bwe kwakoma katulaba kututeeka mu kkomera kututwala ku prison kututwala ku makooti emirimu gyaffe gyonna emirembe abantu bonna gye baweddeko abakulembeze bonna ab'ekitundu bakwatibwa ate ku fayiro endala eya Nabbi Samuel Kakande y'okusengula abantu e Kamaliba mu Lwera n'amayumba gaabwe ne gookebwa kyaddaaki abantu baafunye ku ssanyu oluvannyuma lw'okuteeka akazito ku Kakande yakkiriza okuzimbira abantu amayumba ago agaayokebwa nga basengulwa amayumba gano Nabbi Kakande gaazimba ganaatera okuggwa era ssentebe w'ekyalo Sulaiman Kaweesi yalambuludde ebituukiddwako ebibawadde essuubi omulimu kati gutambula bulungi era guli bulungi kubanga ekyali ekigendererwa kyakuzaawo bantu newe njogera kati abantu weebali ekyokubiri era Pastor Kakande yakkiriza n'azimbira abantu amayumba era abakozi bali mu kukola kubanga wenjogera kati waliwo amayumba 7 agamaze okuggwa era kati essuubi weeriri nti kujja kwa pulezidenti twakufunyemu ekyomugaso yasobodde okutukwataganya ne Kakande netuzembera mu nteeko era ssebo ku nsonga eyo mpozi obuzibu obubaddewo nti pulezidenti yajja n'awaawo okuwabulwa eri disitulikiti abakozi ba disitulikiti naye era kyannaku nnyo baawunzika bakoze ensobi kubanga baasindikibwa munnaye enkuzinga we yajja bo baali balowooza nti tekiyinza kubaawo ne bakola biripooti era ebyagala okusengula abantu so kiripooti ekyo kyakoze bulungi nnyo Pastor Kakande n'agenda ku kimu pulezidenti kyeyamugamba okukwatagana n'abantu baleke nga bazaawo abantu era netukwatagana era amayumba gali mu kuzimbwa nga Pastor Kakande yagazimba so mu ekyo mwebaza okumanya ensobi eyaliwo negonjoolwa era kati tewakyali buzibu bwonna enju zigenda mu maaso n'okuzimbibwa kubanga kati tulinawo enju 7 ate nga zikyazimbibwa era pastor yatuwadde enju 2 ezigenda okuzimbibwa ku kyalo Kamaliba so nga n'ekiwandiiko twakoze naye ebintu byonna nga biri mu buwandiike nogenda kubaawo enkwatagana community tusobole okukolera ewamu emirimu abantu be baali baasengula mu kifo kino kati nabo basanyufu olw'ebyo ebigenza bituukibwako Joseph Bukenye muwandiisi w'akakiiko k'ekyalo ekyo
yagambye nti waliwo abakungu ku disitulikiti y'Empigi abakyekiika mu mulimu ogugenda mu maaso eKamaliba era nga baagala okulaba ng'abantu tebazzaawo mayumba ago agaayokebwa. Waliwo abali bafudde Kamaliba ekyebyenfuna nti Kamaliba bwasaanawo nsuubira okufunayo ebiri. Kwe kuli badde vulugu alipoota zonna ezikolebwa mu by'obutonde bw'ensi n'ebirala. Awo tewasaana kuba bantu ntobazi. Ffe twalina abakulu aba fisheries mu kugazetinga ebyondo. Naye era still waliwo ab'Empigi akawayi k'abantu babale. Lumu nja kubaasanguza ku mpewo senga tebeddako. Baakolera president a report nti wali byondo liri bbala makalu ebyennyanja tebizaalirawo. So nalina abakulu ab'Entebe abamayifu nga tugazetinga ebyondo ebyo nga Kamaliba talimu kyondo mu bitundu ebirimu ebyondo, naye bo alipoota yaabwe egamba nti awali kyondo lw'okuba basuubira ebyenfuna mu kuvaawo kwa Kamaliba. So nsaba mweddeko bwe kinaasukka awulala nja kubaasanguza. Tukwebaza nnyo okuba ng'okyatambula naffe. Program Fayiro ku Meeza gy'olaba twategezeddwa nti kweri fayiro ey'Emityana erimu Kansala Francis Nyalwaya. Fayiro ezo zonna zaayitiddwa kuddamu okwekebejjebwa. Ebimu ku bye baazudde basanzeemu ne sitatimenti naye nga abaazikola ate bazeegaana. Byonna bye tujja kuba twongera okubikutuusaako mu maaso binaaba bituukiddwako. Ekigambibwa nti waliwo okujingirira okwakolwa mu fayiro ezimu ku ezo ezagattiddwa okwekebejjebwa mu misango egyo esatu egiri mu Kansala Francis Nyalwaya. Katuwumuletudde ate tukutwale ku fayiro endala. Fayiro eno endala erimu mwana baamujja mu buliri. Kigambibwa n'asaddaakibwa. Embwa bwe yajja yasibira ku kalina ya mugagga naye gye buli eno abazadde bakaaba tebalaba bwenkanya bwe bukolwa. Katuwumuletudde ate tukutwale ku fayiro eyo.